amazuukira ga Mukama waffe Kristo Yesu, abazadde balyetaaza okulyako n'abaana baabwe, abakyala okubeerako n'abaami oba abaana okubaako ne bakitaabwe, okumalako olunaku obulungi nga beefumiitiriza ku bye bayiseemu n'olugendo lwe balina okutambula. Kyokka kino ku mukadde Nakabugo Justin si bwe kiri, amazuukira ga Yesu agenda kugayitamu ng'ennaku emwetimbye ku mutima olwa mutabani we Kintu Abdallah eyakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 n'okutuusa olwaleero amayitire ge tegamanyiddwa. Ng'ogyeko eky'omwana we okuba nti yabuzibwawo n'okutuusa olwaleero, mukadde Nakabugo asanze okusoomoozebwa okw'okweyimirizaawo era ono tali yekka wabula n'abalala abalina abantu baabwe abaabuzibwawo mukadde ng'ebyobufuzi bitinta mu kaseera kano bakeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Bwe baamukwatira essaawa 9 ne bamutwala ne bamulesa abaana 2 mu nnyumba. Enkeera yali yiddi ey'omwaka guli bamukwata 12 era kati abaana abali tebasoma kubanga kati school fees sinna gye nzijja kusobola kuweerera baana. Embeera si nnyangu kubanga wendi mpangisawo ate nina n'abaana abalala 2 balina okusoma n'okulya. Badde ntunda kyankya nga ntunda kyayi ate kati tuli mu swawu ebintu tebikyatambula. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform ekirowoozebwa nti kyekyasinga okubulwako abawagizi kikkiriza nti omutawaana gukyali munene okufuna abantu bano era bwe babadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'eddembe ly'obuntu baliko amannya g'abantu ge baasowoddeyo n'okutuusa olwaleero abatamanyiddwako mayitire. Bano ye John Bosco Kibalama eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga 2019, John Damulira eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e11 omwaka 2020 ng'ono bamujja katale k'ewa Kisekka. Moses Mbabazi abamu gwe bayita Kawenja yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e12 omwaka 2020 naye bamujja katale ewa Kisekka. Vincent Nalumoso yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'e12 omwaka 2020. Martin Lukwago yakwatibwa nga 1 ogw'e12 2020 nga bamujja katale ebugoloobi. Dennis Zimula yakwatibwa mu gw'e11 ogwa 2022 bamujja Kyebando. Mustafa Luwemba yakwatibwa mu gw'e11 2020 bamujja Kyebando. Mike Semuddu yakwatibwa nga 21 ogw'e11 2022 bamujja ku munaku e Kasubi. Hassan Mubiru yakwatibwa mu gw'e11 ogwa 2022 e Kawaala. Gaston Muhereza yakwatibwa mu gw'e11 ogwa 2022. George Kasumba yakwatibwa nga 19 Gatonya wa 2021 ekyotera. Shafiki Wangoro yakwatibwa nga 31 ogw'e12 2022 bamujja Kyebando Nansana. Mohamed Kanata yakwatibwa mu gw'e11 ogwa 2022 ye Namawojjoro. Yuda Sempijja yakwatibwa mu gw'e11 ogwa 2022 bamujja Champisi Mukono. Kuno gataka abalala abamaze akaseera nga banoonyezebwa nga n'abamu nga John Damulira ab'ebyokwerinda bavayo ne bakkiriza nti be bamukwata era bannamateeka ne bawandiikira kooti nga baagala abakulu bamulage ensi oba mulamu oba mufu wabula n'okutuusa olwaleero tebakikolanga. Ab'enganda z'abasibe bano bakiikidde omukulembeze wa kuno General Buhabulwa Museveni ensingo olw'obutafaayo ng'abaana ba Uganda bavundira mu makomera kyokka nga akimanyi bulungi nti baasibwa lwa nsonga za byabufuzi era baagala awo eggwanga ekirabo ky'amazuukira ng'ayimbula bonna abakwatibwa mu kalulu ka 2021. Muganda wange baali bamutwala ye yali ampeerera sikyasoma ndi mu kweyiya bweyiya. Nsaba Mwami Museveni amute nsobole okuddamu okusoma. Bano era bakiikidde akakiiko akalera eddembe ly'obuntu ensingo ke balowooza nti tekakoze kimala okulaba ng'abantu bano bayimbulwa era baagala ebitongole byonna eby'obwannakyewa bikolagane ne National Unity Platform okulaba nga banunula abantu bano be balowooza nti balangibwa bwemage. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya alowooza nti oba oliawo abantu bano singa bayimbulwa dda wakiri kakalu ka kooti wabula omutawaana gukyali ku bwayisa obubaddi obukole bwa gavumenti ne kooti y'amagye evunaana abantu bano. Tubadde nga tujja mu kooti leero ne bagamba muleete relatives b'abano abantu ne tubona abana ne tufuna empapula zaabwe. Bwe tutuuka mu kooti ne bagamba kati bano bangi nnyo muleete abakulembeze b'ekibiina ate nabo ne baba rejectinga. Bwe bityo be bagezaako okukola naye ate ffe tujagezaako okukola kyonna ekyetaagisa ku ludda lwaffe okulaba nti abantu abo bavaayo. Joe Senyonyi ye mwogezi wa National Unity Platform obuzibu butadde ku Pulezidenti Museveni okwagala okutambuza ebyobufuzi ng'anyigiriza abalala era akkiriza nti okukwata abawagizi ba National Unity Platform kyakolebwa mu mutima ogw'okwagala okubamala amaanyi kyokka agamba nti baakusigala nga balwana mu mbeera yonna eyeetaagisa
okutuuka ng'obwenkanya mu ggwanga bulabiddwako. Nkimanyi abamu ku mutubulira babukubira obusimu abali mu security naki kwaga nti ate abaana bamwe balina effujjo mubagambeko bw'ogenda omukyalira mukomera mukakkanye naki munnange abaana bammwe si baziba misango baagala eggwanga lyabwe litereere. Bituukidde mu kaseera ng'ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ya NRM kye bijja byanja ensonga ze balowooza nti ze ziyinza okumalawo okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga, nga mu nsonga zino mwe muli akakiiko ka paalamenti yak'eddembe ly'obuntu okudda mu mikono gy'oludda oluvuganya, okukyusa mu nnonda y'abakulira akakiiko akalera eddembe ly'obuntu mu ggwanga, okuteekawo kkooti eziwulira emisango gy'eddembe ly'obuntu okuviira ddala ku miruka nga zirimu abalamuzi abategeera obulungi eddembe ly'obuntu. Akakiiko ka paalamenti ak'eddembe ly'obuntu okuŋŋaanya obujulizi okuviira ddala mu bitundu abantu gye batulugunyizibwa, gavumenti okuliyirira bannayuganda bonna abatulugunyiziddwa nga mukadde kano tebalinayo batandikira. Abasibe bonna abakwatibwa mu kulonda kwa 2021 bayimbulwe awatali bukwakkulizo n'ensonga endala. National Unity Platform eredduukiridde abantu abaafiirwako abantu baabwe mu bwegugungo bwa Museenene wa 2020 abalina abantu baabwe mu makomera saako abaabulwako abaabwe nga n'okutuusa olwaleero tebalabikanga nga bano babawadde ettu eri amazuukira ga Kristo. Sesanga batte BBS Terefayina Gambuuze. BBS Terefayina mawulire Gambuuze weebali munaffe